Updates omukulu Cardi B oluvannyuma lw'okubanga yawangudde omusango ogubadde mu kkooti. Cardi B kigambibwa nti emyaka egiyise emabega yavunaanibwa omukyalo omu nga yali wa security. Kigambibwa nti omukyalo ono yagenda mu kkooti okuwawaabira omuyimbi ono Cardi B ng'agamba nti yamuyisa bubi, yamukuba n'amuyisa obubi. Kakati omusango guno nga Cardi B abaddemu ng'awoza omusango guno nga gwa miliyoni 24 eza dola. Mwana muwala Cardi B wetwogera omusango guno aguwangudde. Kakati Cardi B avuddeyo n'agamba nti kituufu nti kwolwo olunaku yayomba n'omukyalo ono, era omukulu Cardi B yavuddeyo n'akikiriza n'agamba nti yayombamuko n'omukyalo ono wabula teyamukuba. Cardi B emisango yagyeganye era n'alemerako n'agamba nti ye teyakuba ku mukyalo ono newankubadde muntu nga anyiiganyiiga oba ng'amuyombi naye teyakuba ku mukyalo ono, teyamukwatako yadde. Kakati Cardi B oluvannyuma lwa kkooti alabiseeko ng'ali mu kuzina nga musanyufu nnyo oluvannyuma lw'okubanga yawangudde omusango guno. Kakati mwana muwala Cardi B avuddeyo n'agamba nti kino kimulaze nti afunyemu ekyokuyiga. Cardi B avuddeyo n'agamba nti next time ajja kukakasa nti abamuloopa emisango naye addamu nate n'abaloopa nga bano agamba nti baba bamuwaayiriza bamwonoonera obudde awamu n'okuba nga bamwonoonera ssente. Cardi B avuddeyo n'agamba nti ajja kuba mwegendereza omulundi oguddako abantu abeefuula nti yabakola ebikyamu ate nga bamuwaayiriza baagala okuba nga ate boonoona erinnya lye. Kakati Cardi B ye ayongedde okuba nga akakasa nti talinaako musango yadde era bino byabadde bamuwaayiriza byonna bibadde bikyamu n'okumusibako amatu g'embuzi. Stay tuned.